Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaliro waliwo omukyala yambuuzizza ekibuuzo ng'ambuuza nti omukyala akyalidde ensiko n'omukyala ataakyalira nsiko baba banjawulo ng'omusajja abadde abeebaseeko. Oyo omukyala yambuuzizza ekibuuzo nti omukyala eyakyalira ensiko n'oyo omukyala ataakyalira nsiko, omusajja w'abeebakako alina kyawulira ekyenjawulo ng'ono omukyala akyalidde ensiko kyalina n'ataakyalira kyalina. Kakati ensonga eyo gye wabuuzizza, ekisookera ddala omukyala nga yakyalira ensiko n'ono ataakyalira, bonna basobola okubeera kyekimu, kwegamba tewali njawulo gy'osobola kuwulira ng'omwebaseeko, tewali njawulo gy'owulira. Kuba osobola okusanga omukyala ataakyalira ate ng'anyuma nnyo oba ng'awooma nnyo ate okusinga ono eyakyalira. Ekyo kibeerawo bulungi nnyo. Kati n'olwekyo abalongo abo sisobola kukugamba nti w'obeera tobalina omusajja tajja kunyumirwa. Nedda. Oba obalina oba tobalina, omusajja aba asobola okukola ki? Okunyumirwa bulungi nnyo. Mukitegeddemu abaana abawala gwe yakibuuzizza, lwakuba obuzibu obuli mu nsonga eyo y'okukyalira ensiko. Abasajja bano bakiteekako nnyo omulaka oba bakitunuulira nnyo, ate nga n'abasinga bakibasaba naye nga tebakimanyiimu makulu gaakyo. Lwaki omukyala ono ayina okukyalira ensiko oba lwaki talina kukyalira nsiko? Ekintu ekyo kyandibadde kya kyeyagalire omukyala ono okubeera ng'akikola oba nga takikola. Mukitegeera? Kati n'olwekyo si kirungi kwegamba gwe omukyala okweteekako, kwegamba n'obeera ne puleesa n'ogamba bannange nteekeddwa okukyalira ensiko. Nedda, bwe kityo si bwe kiri. Kyeyagalire ky'oba olaba ng'abaana bangi temubirina, ekitegeeza abazadde bammwe tebabafaako, tegeeza nabo bakimanyi nti kyeyagalire oba okirina oba tokirina tekiba na buzibu, kuba tekigaana mukyala kubeera mukyala muwoomu. Ekyo nkibabuulira. Osanga omukyala nga teyakyalira naye ng'omukyala muwoomu bulungi nnyo, nga kwegamba ng'ebintu bye bikuumuufu bulungi nnyo naye nga teyakyalira, ate n'osanga ono akyalidde ng'ebintu bye nga si bikuumuufu. Ekyo nkibabuulira. Kati n'olwekyo gwe abadde abuuza ensonga eyo nti omuntu eyakyalira n'ataakyalira banjawulo ng'omuntu abeebaseeko, nedda, tewali njawulo yaamu, tewali njawulo ebeerawo ng'omwebaseeko, mwenna muba kyekimu. Ate osobola okusanga ataakyalira ate nga muwoomu okusinga ono eyakyalira. Ekyo nkibabuulira. Nkimanyi bulungi nti abasajja babibasaba nnyo, bwe kityo bwe kiri, naye ng'ebintu ebyo si byangu. Ekyo nkibabuulira. Si byakusaaga naddala nga bibadde bikulemye okutetenkanya ng'okyali muwala muto, ng'okyali mu myaka gino egivubuka, n'oyagala obikole ng'oyingidde emyaka egizaala, myaka 25, 30. Bisumbuwa nnyo. Ekyo nkibabuulira. Era abasinga bibalemerera, naddala mu abaana abawala abakyala bibalema olw'ensonga ensiko eno gy'oba osikamu teba ntuufu, teba nnungi, kyobulaba nti bibalemerera. Ebirala bijja n'omusaayi ne biyulika, ebirala mubisuuna n'enjala zammwe. Kwegamba bizibu nnyo okukyalira ensiko, kintu si kyangu. Era gwe omusajja tekyandibadde kirungi kupiika mukazi wo okubeera ng'obimusaba, tekyandibadde kirungi. Omukazi bw'omusanga nga talina, singa aba teyeefuddeko ye nga ye, muleke, tomusaba. Ekirungi ekiri okasaabeera ng'akola saaviisi bino ebintu ebirala kwefunza, ebyo ebyanguwa, singa aba abikoze ekyo kiba kirungi nnyo. Naye ekyo eky'okukyalira ensiko abasajja kyetaaga mukyesonyiwe, temukisaba nnyo bakazi kuba si kyangu. Okitegedde? Si kintu kyangu. Bwe kityo bwe kiri. Ndowooza okitegedde bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video, mbeere bulungi, mweraba.